So ulira bagikona omanya bumanya nti mwami Tamale Mirundi aba yayingidde Saba konyi saba gunzi yeta tachakona kaliwa wabula saba gunzi nemo simonyi bwafana nanyumirwa gundi onyumirwa ndo ntula video namba najikuwa video yeti yavayo bulungi nge namba najikuwa lwaki tomukubira Mugabe yagamba nti abakazi bazibu nnyo ne badire enviri katonda ziyaba ne bazisalako ne bateeka keeza emirambo obeeza ebisolo kakati ngeno mbetegereza abaana abo abayimba abamu tobaawula ng'emimwe giri gityattaddeko ebikalaati ngakutiisa naye toli mwangu nakuwa ennamba lwaki togikubako namba ndi musajja mukulu myaka nkaaga nkubira abawala obunamba mpozi okamba ono Tamale Junior yakusinza obwangu ye yamiitinze dashiba akoze eki addako ku miitinga naye nabewunyizza I monitor my programs programu yammwe eyaffe gye twakola ku Tuesday was the best. It was the best. Abantu emitwalo kumpi etaano. What did we discuss that attracted the population? Watabuse nnyo ku kyakaka. Nga waliwo ayagala okutwala ekifo nga ayagala okutwala ekifo ate tebamulonda ate yagamba nti nze bakola and you see what these people don't know they undermine the president. Olunaku lumu president yambita nga ina listi y'abala DC gyayagala nfulumye banagisomaamu nenzirayo nga gundi taliimu ono mukyala kati ali Wakiso mwala Enaalongo yali wano mu kibuga nga tebamwagalamu manyi atabba tebamwagalamu. I had the president had some respect for me. Ngasi bwenjogera ekigambo tamulaka dismissing bamuzamu ne bamutwala entebe kati ali Wakiso omukazi ono omunene is one of the hard working one. Okimanyi nti Museveni bagobako bala disababe ani abagoba tumwebaze bagamba tibala disi tebalina buyigirize nagoba kintu nagoba omukyala yali wano Lugasa ndagoze yagenda okulaba president baku pick up bemboko ne bamusuula embalala a former DC of Kampala and old woman mugambe titebaze ku appointment muze yajja kulaba oba ojja kudduula namala kuwogera nga omukyalo oyo Lugasa bamusibye mu kkomera embalala eyagenza okulaba president bamuvunaana ki ndoza abamanya nti alina information gye babbye gyaleeta bakumanya wonna. I've survived because I monitor their meetings manya bye bagenda okunkola enkya manya ate nze njogerako nga 20% n'obwo butambi bw'enkuba 90% njiwa president obwo butambi bw'enkuba obwo wano mbakubirako katono kubagamba nti mbamanyi. So kakati bajerega nnyo president bamalamu amaanyi. If the president has appointed mutabani wa Amin as deputy iso boss no walaza katabazi then you are telling what are you sending what kubanga what tulimu boba ekyaba kolobite basoma political science means a decision is purposeful. Omuntu na buli wakola decision of appointment Museveni akola appointment with a purpose. Era singa kati omuntu agenda namubuuza lwaki walonze mutani wa Amin Museveni alina purpose. Museveni is not a grabber, is not a gund, nebaga is not a fambola. No, Museveni musajja mubazi nnyo. Tikakati we speculate, I can speculate. Mutabani wa Amin akugamba jeno ani yamuwa jeno Kabira ekitegeeza you are talking about constructing roads in Congo. Government is sort of kulia bino economic gundi na ulia mutani wange nsereka abala we are giving them more money activities that are feziriyo. Museveni yeta luwoleza nnyo mu commerce aspect no chovola bantu gende Somalia Kenya
esobola ya amanda tetulina kyetujjayo ekotolyo gine nsingaga nnyo ennyonyi etwala pulezidenti wayo yali ayagala n'abaserikale abaliisiza eri mwe temumanyi namawanga gano oli yazimba ekibuga kiva e Kampala nekiyingira Ntebe baminisita mwe basula nabakyendonga esula efoka naye abaserikale baffe bagenda okutraining and other African good interest and national yabagaana balya kawunga na bijanjaalo oli yali aga nti bampe mbawe mu dollars. What if they come back abamanyidde sausages? What if they come back abamanyidde biscuits? Enyiza ffe zitwala kasooli na kawunga. So kakati bwolaba West Nile tetuwanga kalulu president temuwa tawangulayo. Why? It could be akozesa ba proxies bano bani bonna bagenze bakola until mutani wa Amini. Era wanudde mutawani wa Gaddafi ajja kutereza Libya. Waliwo eddoboozi nga ly'eryogera ensi neewulira. Mpulira. Ne bakulaba mu tulaba papa bano bwe nabagamba ti bapapa abo bagenda mu akayivu ya Vatican n'alondamu papa eyina challenges ezimufaanana embeera gyazzeemu ne yeetuuma erinnya eryo. So kakati gwe otawanya mutabani wa Amini naye political value ya mutabani wa Amini ogimanyi as opposed to Katabazi kubanga gwe kyoyagala ku Katabazi nti links zibadde zeyambisa iso okubba abantu okwata abantu obabbe zisigaleyo tuvudde wa Katabazi ne babba otiddo no omupya atalimu bya you have a palatial way of evaluating things. That's why myamu waida nti nsoka nembuuza nti a decision is purposeful. That's why I'm asking nti programu yaffe eyo eya week nze evaluating yasinza abantu abangi. What did we discuss? Kati mwenamwe mukimanyi nti tuwozi kaka. Kubanga kaka bantu bali tebamanyi lwaki nyamba kaka. Kaka manyi byakola. Kaka yakubesa abantu bangi. Boziti kaka yafuna ekizibu. Kaka agenda kujja mu State House nga PPS awo yomole ayagala kuwamba sese ne mmeri nagiwamba buli kimu kyonna nakulayo ne hotel. Kakati bano bakaka bote bategeera. I talked to mutabani wa Amini hiranga myono Saturday. Nizimye nemuganda nti omanyi I worked with the president for 14 years. This is what I know about Museveni. Never implement something from other people. Museveni does not give directives through proxy. Bwe batukola nango musajja ajja n'alaba president n'aleta kipuresiririzi kyembu nkifulumye akitaddeko n'erinnya lyange abasajja bajoga nenkisomamu nemuga nti agambye atya nti agambye ekifulumye nemuga tudde tumubuuze Museveni does not give me directives through other people. Kubulira bulungi yakiza mu verification ateme emisindo ate nange naggula lugirulala nange najjulirwa ddala kati gyenvudde gyalaze yafumuuka emisindo okuva mu State House n'okupapula gwe bakubira amasimu bakutayiza kubanga the same group eya PPS eri gundi switchboard gwe bwokubayo nti oyagala president bo baba bategedde dda bawadde dda instruction ti oyo temumumuwa ate naye ayinza okukubira nga akwagala ne baga nti yabuze kubanga switchboard tekomawo kati baŋŋambye nti eyo essimu gye babateereddeko tewali agikwata essimu abantu baga nti tewali agikwata bwevuga tewali atukwata wakiri giteekeko voicemail nti nkyali mu meeting I respond to you leave your message here naye kati baginoonyeza kugibba waliwo eyange gye nali ntandise tumwebaze nagirwanira n'akasajja bakayita Leveland omanyi nti omwana omwami yali agioperatinga muwonge bamubbako mukazi we abati ate bamujoga n'essimu ne bagitwala nze nkuyingiza kabuli mu nnaku ssatu kabuli toyinza kuneereegamu abo abaana bampona abo era mbabulya next time vet people in the State House. I'm a Republican. I cannot be humiliated. Ninawo bobaite bamainti oyinawo tumujona benyondo nenkwasa mutwe nzoyinza okutwala mu president's office jeno nabeera palatuni commander nti nze yali
spokesman president for 14 years ngebaluwa zempandika brief zenkola direct to the president ndio ntwala mu president's office nga advisor ti his excellency the president through minister of president Nswere Mpundu ndio nkubolera esebo okujjako president ngakoze iki ngakutte muhozi singa muhozi abane nga yali ni charge kuba ya olumirirwa ekintu kyo era nze mbagamba nti at times musasira goloza nti bakodomi ba Gaddafi tebaliyo gonde Bashir yali tasaze bakodomi tebasala usiku Saddam bali tebaduse ne bawalabe banamwendo baba no bagundi tebaliyo tebali ekintu kyo ekyafenze wafenze military police yawaka tewakolebwa wikintu mu family yaffe. It will affect my children and others. Ruli atega mutego ti abana n'abazukulu suffers. Neka kati ezisimu atekwe kasogenda y'nobulya Museveni eby'amatodda yo kumusenga n'abakubulookinga. Bwe baba yakuwa sente ne bazibba bakubulookinga. Oyinza n'okubanga yakuga nti bakugulire ennyumba bagisasule ne bazibba era bakubulookinga todda yo kulinnyayo. Kakati oyo ate mu banafu PPS omunafu ate ono yakyasinze ye munafu nnyo. Ennyo bandika n'amabaluwa ne bamukakatuuleko ne bakatuulako baba amaanyi. Naye things are changing. Ffe tulina ebintu kwe tulabira. Kakati kyembagamba nti baddira eggwanga lino ne balyonoona. Omwana Hamu yabawaabira omusango nga babba sente ze ku account. Anybody naawe waali waabi if you have capacity. Gweyagala banka ekubbe. Yes, tuteekayo lwaki batubbe. Lwaki nzijja ewaka. Kuba ababbi bajja zibba. So I take it where it is needed, protected. Tebafaayo banka kyeyakola kuteeka mu byabufuzi ate njagala obabulya musango guno mukodomo wa Museveni Kalugire taliimu naye waliwo omujoze nnyo agwa mu gurupu y'abano ate bw'atunula mu history ye tamanyi nti jjajjawe baasala musala amini ya musala bw'obanga ffe Abaganda tukima n'omulambe tukima omulambo ne tutajjanjaba mulwadde kugoba kalombolombo mu family. Waliwo ne prominent person tata we yafiira mu Ekizairo era byakola biyinza omutwala mu Ekizairo tukayita akalombolombo ka family. Kakati baba n'ensobi gye baakola omusango gwa Hamu kakati tunuulira government block the government injafu 6 trillion loan omutego nomanya amakulu gagategera omutwe tegukugamba the government is seeking a supplementary. A supplementary means that the government has money, it only needs the clearance of parliament. Percentages naye signature wagikoze bubi but you have the money on your account. This one 6 trillion loan government block 6 trillion loan. Ekitegeeza government njavu tesobola seyina sente mu kyaji kyayo kati eyina kwewola bwewoza kati sente zino zebayita gundi syndicated money tetusobola kugenda mu World Bank. Why? The economy is messed up. Two, World Bank, IMF, all of these credible institutions cannot lend the country money a year to the election. What if another government takes over? Ekyo vula nti ye Museveni baba mutundira ku lulwe yasobodde okujja mu World Bank $400 million ezaleya naye zimaze emyezi nga 6 nga baagala kuzibba ne bateekayo omuwala mutibwa ne bagenda mu oyo gidudu oyo owa energy singa abagesi batuyamba ne bamubemba okoze n'atadda. Yes. 400 president yeyama amafuta amakombole ebikumi ebi bina kakati olwokuba tuli kuwano kuba money lenders omulamuzi yete yatunulya ba money lender yatunulira ki omulamuzi wa PhD ye omulamuzi yatunulira how things are done bikolebwa bitya kubanga bate bamubulya nti we are running a bankrupt country which depends on syndicated loans. Tetukyagenda mu World Bank tetuli our credit worthiness tetusobozesa agenda mu World Bank ne conditions kati omulamuzi n'alulinga naga nti banka yonna etalina license mu Uganda
bwe kuwola sente eba pote ya luwombo lwa Idi. Why doesn't it operate in Uganda? The judge is not political. Yatu nulide teka nga birikola ki abali kola tibali kye bamanyi ti government eribera wonga bajibye nebera buloko. And you will not see a spokesperson of finance kutesa ya mutwala yoyo omuvubuka nagenda na messing up damboli naduka bomba manyinga nabakubemba abya wano. Because I know them. Tuweba kujoga neba kuteka wano nolozo oli wa kitalo. You will not get this spokesperson of the Ministry of Finance explaining this government block. Are we running a block government? Are we running a block government? If the soldiers hear that your government is block, if the policemen who are powering tear gas hear that your government is block, can you risk your neck on the services of a block government? And this is in English. Oyizo kusanga tingo wa Bank of Uganda tanalugula nadugula kubana bagamba mu Uganda ekibategeeza nti these people don't read newspapers. The most circulating newspaper inzo kuba bukedde mitwalo 3 as circulating printed circulation inzo kuba mutwalo kumoba ebiti kakati batibagula mawulire singaga na mawulire bagagula nga mawulire buli office egula kyali badekitegeeza nti mu Uganda amawulire gatunda nze nali nkola munno mu 1908 nga munne ina circulation ya copy emitwalo 4 taifa empya ina circulation ya copy emitwalo 4 kitundu ngabo mu 8 ngangabo mu myufa wemula akuba copy emitwalo 6. So the Uganda leadership at that time twali to consuming 200,000 copies a day. What has happened? Do we have more literate people now or previously? Now. Why are your saturation levels low? Kubanga buloke berango lupapula lwa mawulire nga tulina kagambo ke bayita ABC, the Audit Bureau of Saturation kitegeeza iti terumanyiddwa mu nsi si lupapula lwa mawulire. Mu Uganda temuliimu lupapula lwa mawulire lita lina ABC kagamba ako mabega kitegeeza zino mu nsi tebatuyita ketagisa kyo kubana ABC. Saturation anti nkubulidde ino kubanga saturating copies ezisuka 20 edde mu Uganda temuli lupapula lwa mawulire tewali kiregeza tebazimanyi tusomaki tezikiikirirwa mu nsi teziriko ABC anti agambye bakuwa ABC okusinza ku muwendo gw'otunda kati kiregeza gano tebasoma mawulire bano tebamanyi bana bali mu government tebasoma mawulire tebakimanyi ABC. Even if the president reads this paper, government block 4 months 6 months to the election, if these people the opposition, you had a smart opposition, it calls immediately call a press conference, you deny it. Why? The mafias are using this newspaper to pressurize the government that it is block. The civil servants, the soldiers are going to say, obatuli block nti mwewole namwe parliament tubachitege bagambi ti parliament omwezi simanyi kwa September tagenda kufuna nga bali ku kino nga mafia ipanga kino nti kakati enoloni bwetuka ina kuyita buyisi kubanga everybody bamutadde ku kibumbeera munkenke kakati omulamuze ekyo yali takimanyi nti muli buloko kakati what do? You appeal principal judge yakutte aliawa achakala bajja kunoonya abantu fairo yajijeyo atuse yeye nyini aiso omusanga kuwozeseza one day my friend one day allow the process to continue. What's the difference of a rape? A rape marito refe tegeeza kimu bazungu nti mukyala we yabadde tayagala mukwate bulungi ayagale naye ate ffe mwana afe ate etteka ly'abazungu ate ffe mbu tulina okubalede buli kaseera kakati what should a principal judge do? The chief justice should come up. I read about him in the term limits. No, don't talk about term limits when you have unruly staff in the judiciary. This man is killing the judiciary, the independence of the judiciary. What is the real society?
okulaba omusajja ono principal judge nti file agiwamba ogiwamba ngani tukunga abantu odduke nti abetegereza ensala yali ate etya apiiru ne president Museveni takikolangako. Museveni bamusalidde emisango mingi naye lwaki addira kiwajinga oyo lwaki kiwaji ono takwatibwako abantu bekalakasa wana abalamuzi ne badduka kukwata kwenaalemu. These are serious issues than demonstrating it to Bulangi. Why should a judge not allow principal judge? You are not a principal. You are not fit to be a principal judge. Because the principal judge nti saba fumba atakuba omufumbo. The moment robera saba fumbo kitegeeza mukazi wone bwakujoka tokyamukuba. A principal judge must respect the court procedures. Ajamu obubwe temugendayo oba kyabadde kipya omusajja ono bamunonye bunoonya nejeya wasa abasajja bano bayitiridde arrogance is undermining the entire judiciary. Where did the intellectuals go? Where nakalaba namulabanga bamulesi ndoza mwana muto nnyo kati aduumirwa bali oyo yali ku group ebadde leetebwa abalenzi bano abaagala okuwamba Museveni. Gwe gwe nkukuba bukubinze nze nga ndi hamu nkuyola buyozi nompita mu meeting tuyikubaganiramu kuba yes byokola si bya judiciary tukubaganira mu kooti n'omulamuzi zisizenya oyo principal judge alinga omwale yeekaana olubuto ntalulina nga lwongera kkula kubanga when you are borrowing money bali abasajja si basiru abasajja bankubira essimu ne bambuuza is it not Museveni is strict to cheat us? Kubanga bali abasajja balina balooya baabwe ono byakola byonna bya busiru. When you marry a pregnant woman, whatever you do to her, it does not affect the inside fetus. Omukazi nga yazina olubuto nga lubuto lwayingidde mu lunaku 3 byokola naye emyezi 9 tebikyusa feesi ya mwana. Wali wabawagalawo dda kakati abalamuzi bali abasajja nabo bafere bankubira essimu ne bambuuza Mr. Mirundi, you worked with Museveni for 14 years. We know you were close to him. Yeah. What's the impact of this case on principal judge tachimanyi nti njogera nabali abawola sente nembaga nti Museveni does not want to cheat you yakumyawo n'abayindi. Museveni does not want to. If you say that the government is broke, which is going to remain on loans, syndicated loans, that means he must maintain good cordial relationship with the lenders. Otherwise mumina connection. Kakati nga nabo omusango tebagutegeera. Kakati ono principal judge abakuba na magezi mu mutwe ngaffe Katonda bya yawulirako. You follow the procedure. You appeal. You are sure kubanga constitution ya Uganda ewa government eteka government obuvunanyizibwa to pay for all its debts through the national coffers. 2, the government is coming. Tewali government empya jakoddako yeyo yennyini okujja kakati bano baagala kutula ddiro bamanyi nti Museveni ekiduluma bakimanyi ekiri munda. Kakati mu kifo ky'okutta judiciary oteekawo president nti principal judge can grab a file n'agiteeka mu nsawo n'atandika okutambula nayo nga kamanyaawe kulongono ono gundi bwe yayimba Sheba bwe mba nkwetaaze nebyo bitana byo mbyetaaga kakati ono kati principal judge sebo ne fayiro bwafu mukyala we bwaba amwetaaze ne fayiro agyetaaga atambula nayo yesooka mwanda weya. No, we should not allow Uganda to degenerate. Immediately you have just received the Chief Justice. It would be the role of the Chief Justice to ensure the smooth running of the judiciary. Naye ate ekyo bane abantu mubategeere ate gundi yali tasobola kikola gundi katulebe. Why? Mu Uganda tulina kye tuyita tribal inferiority. Nti osanga omusajja atagendanga ku mu nsiko ng'ajoge yagenda mu nsiko munnanga abo be bannannyini kintu. Who is nannyini kintu? I used to grab people in the state house. I'm a Ugandan, well educated, I look for votes. I'm not a Congolese. I'm entitled to a job. Nkuyolira ogasiyo oba oli mukobaani.
empowerment naye okulowooza nti somebody from another tribe wamaanyi nnyo nokyo bw'abaawo nga nze ndi munoozana ndi chief justice ndi munoozana munnange bannanyini nedda. When you see, when you are traveling in a canoe with the son of the owner of the canoe, and the son of the owner of the canoe starts wrecking the canoe, you throw him into the water and save the canoe and yourself. Mubuli ekitabo wechejo omwana twamusi principal judge bwabanga mulina ye mu canoe nga yagamba wa kitalo nnyo ate mwana wange principal judge ayonona Kalugire. I don't know Kalugire. Nali Kalugire sogera ngako naye if I knew Kalugire nali mugambi nti ono omusajja ayonona principal judge ayonona chambers amwe n'omusango mwali guvuddemu ye nayonona kubaka kati abantu balowooza the principal judge is under the influence of Kalugire. No, Kalugire tabikola. Is a policeman. Okujja ko mulimu omuganda oyo omuganda bamwogerako nnyo. Omanyi omuganda bwe bamusiba essanja omuganda oyo ate zira bakwata dda kubanze nsooka nenkuleka ne weereega. So kakati ekyo bwe bamusiba essanja abi case tetunoonyesa judiciary. You are broke, you are broke. Ate ekikwewuunyisa how can we be broke? Nga recently mwa publishing amawulire nti Uganda Revenue Authority has collected revenue beyond ekufenye surplus in spite of the COVID effect. Kati ate ezo baziridde ddi naye ababbi tebacoordinatinga tebayina public relations officer bayina running boys akajja ne kwogera. I managed it. I restored the status in that job. I could talk to the president with confidence. Yampita President Yampita Muyambe, his role was to tell me, no, why are you attacking that man? I'm attacking him because he's attacking you. He's stealing, he's doing watch you. Embwaka stajja bwetyo kukwata nanyiniyo nagane siti the embwe eri obedient nnyo nunkanze nasose kukwagulamu so kana bamwemba okunotegera nti era buli lompabire wa Museveni nsanyuka nnyo otegedde nti yasobola okunkontrolingako obuyinza otegedde gye buli obadde bweyita wa kitalo jako program bakwasa omutwe sikuyinaako kirala kyonna. So kakati bino ebintu byaffe, these are more important issues. If the country is broke, according to an English diary, an independent one, it is not Twitter gutter. This is mainstream. Ndamazanruga ne parliament emisiri mwezi wa September. After saying that parliament yafunye mwezi wa September, you are taking this man goes to parliament to ask for a loan. Ekitegeze this story ebadde Black America parliament. Ntina mumuyinako. Can we run a country like this? Can we run a country like this? This is a serious issue. Kalina nina gundi jemba sitinze. Ababadde babba abantu nga babajjako amayumba gaabwe. Baba basabira sente ne bazibba bonna baddeyo mu mayumba gaabwe. Anti amasemo gonna nga yina ne audio naki tebaawangayo sente. Bajjanga ne bagamba pastor najja oba sheikh ndi ani ayina kyatunda. Out of respect for sheikh and pastor naga ndi ntunda ennyumba yange. Cause the pastor bayina ku group gwabwe. It is alleged bukulirwa a senior police officer. Bukulirwa police officer have been monitoring mbadde mpafuna mu audio. Kakati bwe kyebakolanga nga bajjanga ennyumba bagirambula nga bakuwe milioni zo 5 oba 6 ng'oli akubira essimu sheeke lubaale wange andaga wano nti bakusasudde ekintu kye nasabira ne sente zireete tofuluma nazo olutuuke anti endagaano bali bagisigaliza kakati nze from my gathering I have audio where the so-called broker, the so-called buyer and the so-called pastor or sheikh had a meeting kati bafuluma bufulumi. First of all sente tebakuwaako sente bazisigazanga ate ne bamala ne bakuwa era bagaddewo waliwo ekifo kye bagaddewo ekyengera ewabadde sente yaabwe bakikulosinze ne badduka. As I talk today ba osi bonna babadde mu kitundu omwo babaddusizaamu kubanga be babadde nga bwogendayo bakuvuluka buvuluzi
single-handedly. Why? I have the support of the population. And I tell you things that kati bekalakasiza n'amakanzu gaabwe bagenze mbusimanyi omutaka. Let me tell you, if the bataka is so important, you tell us, the Katikiro tell us the last time he met the bataka's council. If the bataka very important, tell us kabaka yajja mulwadde nibatugamba mulwadde, have the bataka council have an opportunity to see him as the Sabataka their chairman. Tell me. Then if we know that the bataka are not that important, how can you say that the most known installation of a mutaka, that mutaka comes from the Buffalo clan where Chagulanyi comes from? Ajate indikembo batakubye tear gas. Yabadi taina kubaye. Atekiti yabategeka bitegeke mbu Nabira. Nabira wajoli Nabira Sempala. We want to see Sempala. Twagala mami twagala daddy na yetu mulabeko mu kalulu Sempala. Era ye yagenze nadduka bwagenze Mengo awakatwala yoki. Nabira bakoze ebiwumbe byebika ekikakyo kiriwa kyewateeka mu sente nga bakizimba. You see, ajene Sempala mbubai na makanzu. Did Museveni raid bataka meeting? Museveni yagenze mu lukiko batakanga lutudde nalukuba mu tear gas. No, this is not the first time Nebesi yakubisa tear gas Mengo. Nabataka baba kuba ku lw'omukaaga mbu batwala kiwandiko wa sekandi. Ekiwandiko wa sekandi ku lw'omukaaga mbu bukitwala wa sepieka mbu ekirimu ensonga semasonga. Baba kubembo katoka. Wekanzu tadduka. Tayina budde bugifunya kutema. Wekanzu babulungi bwaba teyatadde mu pajama okubenya kunyama ku. Wekanzu tadduka. Mwera